Njagala ndaba ani ali mu account ya Fred Lumbuye bannange. Oye mbadde mpitano nga mpulira stories za kolima ku Yazirimu yennyini. Account. Omukulu olidde abaana ne bakolima. Lumbuye. Tapping screen. Mr. Lumbuye Fred. mpulima okukolima kungi ne ngamba kansooka embeere mu kamooli wano. Mr. Lumbuye omanyi abaana kye batukozeeyo. Ate kiki Mbadde sikikiriza kuba luli nagamba buli lwembeerako nga ndaba Lumbuye has simanya followed the host nagamba bakatwala akawunti zange 5 kati eno yempyere bagijjako nga nva ku TikTok nga ngibalekera. Tulemereko. Otherwise ogamba ki omukulu gye tuli mukama waffe ngamba otya? Ye tuli Sheeda nali manya akatengo kakugwa muli ukyalina akatengo mukazi gwe. si kyalina katengo muganda wange nze gwolaba olaba omwana yansuubiza okunsala ekisombo mbunze nakuwaayo awo nenzikiriza nti nkyali mulamu. Bakuteekamuko. Bankwatamu. Nze kati ondaba nze gwolaba ku nsi yonna nze kubakyasinza osalako omugambo. Naye mbatunenenseka ate batugamba gwe osala omugambo Lumbuye. Waliwo kye nali njogera ne kitabaawo. Olaba bagamba weekaza naye bane Lumbuye. Waliwo kye nkola ne kitabaawo. Bayirawe Mr. Lumbuye. Anji. Wabula koze babiri. Mu bantu b'ettaki omuntu gwe nzijukira eyannyamba yali Lumbuye. Oba nzijukira omuwala gwe wasanga nga yakava Uganda nga nva sulutangaazi mu train top kapi. N'okwata essimu n'ogisa ku kutu ne weefuula ayogera Oluganda ng'oyagala kumanya nva Uganda. N'ombuuza olaga wakonze wa Hamza ku Kemulik n'ontwalayo. N'onkwasa Mr. Peter anfunira ekiyumba. Sikyajjukira Windows zigenda ziyiika. Omukyala yalina saaluni naye nga bannange. Nyambye abantu bangi namusita abajjukira bansanga ne bambuuza ne bangane bakambuuza gwa nti nze naye nga kasitoba nga muli bulungi kikulu kya byonna naye tuli bulungi naye nze tica nnyina ebibuuzo bingi abayizi bo ebibuuzo naye byoyogera obijjawa mbutufu luli wakiŋŋamba mu interview yagaana okiŋŋamba babiri sooka osirike medi gyabulidde sooka osirike tica ono asooka atubuulire n'obika omusajja nga mulamu kyolina okumanya buli muntu alina calling. Nze naliko mbona byobufuzi dda nembivaamu nga ndabye akiyaayi kati Kyagulanyi bwe yajja nga alina style gyenjagala nenkubutukayo. Okitegeera? Kati ekibayita okumanya omuntu n'oba osirisa oba omanya. Iwe osirika omanya. Iwe osirika omanya ate bw'omanya otegeera. Kati awo oba ogimaliriza ogingamba okuggyako nga nyina ngalabi. Ansamba mmaze ogikugamba kuba kati kankubuulire. Community y'ettaka yonna nze nagitandika nze ng'omuntu omu. Kaba bali sulutangaazi baba bali simanyi Konya Wawa Kasasira was the foundation. Nkujjukira wali mu gye nvuddewo ng'ogimpa. Na zino zonna bizinesi bakola zonna nze nali master plan nenzibalekerawo ku mmeeza n'entambula n'engenda. Okimanyi neerabidde kulikayo. Navaayo naye nkyabeerayo gye ndi sivangayo kubanga abanyampi bangi basirika batugamba weewamba ate ne batugamba nti yalya eyewamba gw'omugabo gambye agende ku embasi za Uganda zonna embasi za Turkey mu nsi yonna abuze information ekwata ku Lumbuye tetwetaaga genda wala gola Moses embasi weziri genda ku embasi ya Turkey wonna wosanga buuze wuzi Lumbuye genda ku Google buuze oteekamu erinnya Lumbuye Fred Google ejja kubuulira yaani biki ebimukwatako nze sikyetaaga kubuuza Lumbuye yaani Google yekubuulira banaye babiri ogenda kunneerabiza ono Lumbuye engeri gyali politician Lumbuye alina gasi ne 5 hours azoogera kaakati emboozi y'okomera eyo sooka owulira Museveni aspends billions to find the information about me my history okuva lwe banzaala mpaka olwaliro ebubuze layira
imubuze abazadde bo bali wajja nabe ettaki abazadde Katonda yabatwala ate ono gwe twala waliwo batatawo ku omuzadde TV ate family beeramu taatawo ne maama yekka hey kanaawe naye banaalamiyesaweze kyokka ate Lumbu yatuse ku live Rashida Mr. Lumbu yatuweeyo Allah mugamba akukuumeko olwaleero kuuma kuweewumuzeemu ssebo Allah tojja musanga Lumbu yenja musanga naye nga bannaye kulikayo ekkomera lyakuyisa litya ekkomera in fact ekkomera teryampisa bubi just ekyampisa obubi olunaku lwe bankwata tebampisa bulungi saazi bankwatiramu naye nakireka ekyokubiri anti nebaza Katonda nti yali ndooza ekkomera kuniteekamu Katonda yali ankuuma bukuumi otherwise olukwe lwalunene nnyo olukwe lwalunene nnyo mbu butuufu kubanga twatankana enkwata gye bakukwatamu omwana tugamba bamenya oluggi simanya baluwanguddemu kwegamba ebintu byo bagamba nze sitole nganza omuntu amanya amateeka n'ensi wentudde bwenjimayo amateeka gayo sobola kwogera sitole nga bwe yali eno ensi ze ezimu ku nsi ezikuma ebyamabya bitasobola kufuluma okifulumiza nawe osobola okwefulumya ekyo kituufu naye kakati lwaki ogambye politics watandikira ku Kyagulanyi naye ate Kyagulanyi wamwekyukira yatandika dda politics mazemu emyaka 25 nnyabo sisandikidde ku Kyagulanyi lwakuba nti nali muvuddemu ng'afuuse wa kiyaayi kati ate Kyagulanyi namwekyusirizaawa waliwo wano we wamugambako ojjukira abaana bali bagamba tasobya biki naye ate we yakola ensobi n'ojja n'omugambako nze individual yaŋŋamba when you see me going wrong please tell me direct nga individual kati lwaki tewamukubira ssimu anti era naye yateeka publicly nateeka public nga naye bwe yali waliwo ekibuuzo kino bannange ekizibu ngenda ku kisaawe munansonyiwa ennyonyi egenda kundeka naye ekibuuzo kino kakibeere ekimu ku bisembayo bakusondera ssente byakoma watulaba mwekuuta ne Patricia Sewungu tubwe twasonda ssente twasonda tebasonda ali eyali kyogamba tomumanyi kati nze njala kubula ekigambo kimu mbanga ndi mukutabo nga najja kujjako Museveni basaala kwogera ku bantu abamu kituufu bw'oba oyagala bufumbo bukunyumire toyogera ku mujja ogufumbira mmere bbaawe emmere y'enyume omuwa ekiwojjolo akiwujje bakatamiire mujja wa siina mujja wange nze ku nsi nze nkola kindeese ku media ne ŋŋenda naye babuloga banne nze ate siri buloga oli ki nze siri buloga nze ndi messenger next time bwe nzija ettaki njagala nnyo buloga beetunda nze seetunda naye bwe banaakukwata toddemu kwetonda teyeetondangako buloga beetunda nze seetunda sirya mu nsi yange lukwe amazima ga Katonda nze to survive here to start survive wano wendi nnyabo tolowooza nti ndiwo kulwa abantu na Katonda n'ensimbi ze baasonda nze ndi muligo battles teziggwanga Mr. Lumbu okyakozesa ennamba sente z'okozesa ate sente zenkozesa balooya babasasuza ki bituufu balooya babasasula balooya abaakola story empangu abaakola emirimu egyo baakola gye bakola nze nenfuna balooya abange ku lasti golowooza omusango lwaki mu kooti gwavayo nga nkuwangudde tikyankutte anaweya golowooza NFLN osobola okuwangula omusango mu kooti wano ettaka sikyangu nedde obadde wetteka obadde okimanyi bulungi osobola okuwangula omusango wano ettaka bw'oba olina looya omutuufu osobola sebo Mr. Lumbu oli brand nze nakkiriza kati kinjala okuga kiri bwe kiti bw'oba oyagala ensi ekunyumire omutwe sooka ogugumye bw'obanga omanyi nti kyokola kituufu totunulyanga muntu akriticize Katonda agoberera abo abanyigirizibwa ekyokubiri buli muntu akola ensobi ejja muddira amiina
ekyokusatu kyogamba n'omukulembeze by'oyogera binaamuddira. Ate njogera ki ku mukulembeze Sheeda wanywedde ku mwe nga togenda ku ssaawa weetereeze. Ayogera bituufu kyogamba byayogera tebiriiyo. Ambuuza bubuuza kumanya. Omukulembeze kigwoyogerako. Gw'omanyi bameka? Tumanyi omu. Nze omukulembeze gwe mmanyi Kyagulanyi sina mukulembeze mulala. Omulonde. Sheeda agamba eyaganira mu ntebe y'omwana. Eyaganira mu ntebe y'omwana ennyonyi zigwa buli lunaku abantu be bafa amafuta twagaggadde iPod twagigadde kati ki kyoyagala ekira tukole? Kyembadde ndowooza entebe mugituulemu. Sheeda tayimu ye mulamuzi asinga obukulu. Oyo omusajja tamanyi kiddako. Okitegeera gwe singa omanyi Museveni bw'asula wandibadde n'omuntu wawe w'osula ng'ofuluuta emirundi nga 705 kyoba olina okusooka okumanya. Ekisinga obukulu byonna nze buli muntu ali mu struggle njala kuga ekigambo kimu n'oba tuli mu struggle omakinga nga sure ekintu kyolemerako mpaka lwona okiggusa. Ekyokubiri omweyogereza takusuuza nga kayanzi. Gwa kayanziko ka propaganda. Ekigambo propaganda kinyumirwa wano ng'abantu bawulira. Osobola okinyonyola abantu wano kye bayita propaganda n'okinyonyola wano gwe kennyini gw'okyogedde anti bagamba propaganda eyo otambuza atayina bukakafu. Naye ate byayogera bimala ne bituukawo. Nkubuuzizza kibaddewo nekitatuukawo. Nga kino ekisembyeyo wabika omulamu. Sali musala ajje ku City Square ku TV direct saagala bifaananyi. Ate bifaananyi yabadde ku mukolo ng'agaba muwala we. Nkakugaba ki alina abaana bameka baagaba. Ebifaananyi byadde n'ekifaananyi kiba hayidinze ddeeti y'essimu yakikuba. Nga ne mubeereemu. Nze nina vidiyo ezisukkamu ezigenda mu 8. Buli vidiyo information gye natuukamu efulumiwe eri. Ekitegeeza ffe ababika sali musale tweyongera okubika. Ate by the way mwe temumanyi kye bayita politics. Mu politics Museveni bukyanga ayingira mu Uganda tewali era mu discovery nze mujje mukuba ku mmeeza nga kye tukoze. Museveni atulimbye mpaka olwaleero. Bamwanise nnyo. Wali omanya amanyage? Agati nalisigamanyi mukama wange. Kali tumanyi Museveni. Twambuuza ebyogere ebisoma biri ludda nga yasoma ludda wa? Yakireeta empapula ze? Naye kakati Lumbuye bwe banaakeera naye ne bakubuuza gye wasoma onooyogerayo. Nze saasoma. Ye president. Nze saasoma sigenda kwesimba oli waddembe okuva ku live n'ogenda ku gy'oyagala. Olutalo lw'oggwa ngenda mu kulima kasooli nga kibagambirawo nze sibeera mu byabufuzi mbimanyi bulungi nnyo. Okitegeera kati abantu omanyi entegera bannayuganda abamu ntono nnyo nfunda balengerera kumpi nnyo ne batalengerera wala. Mbuuza lwaki? Essaawa zino omuntu gwe bajja kusanga mu diaspora n'okuwa $10 n'okyusa olulimi nga ne wooli omala ne wiiki nga toyozezza mpale eya jean oba toyozezza blouse nga tegenzeeko nfuufu. Bano gy'oli ebintu byava ku maazi byava ku Jupiter oba bano bannansi baabikola. Nabo balwanirira birwanirire. Balwanirira nsi yaabwe wano omutaka okusula bendera musango gwa Naggomola. Abatake waliwo wano nga batuwamba bagenda ne bawamba ensi yaabwe nga tebayikozesa wadde batofulumiza dde essasi bakutte buseffuliya na bujambi ne bagenda. Munansonyiwa nyina ogenda ku kisaawe egundi ejja kundeka naye nsanyuse nnyo Fred Lumbuye okuba ntuze ku live wangi ogenda kulya ku ssente. Nabigonza kyaligonza lyerinnya lyange eppya. Asooka oleke totubuuza bigonza ya neyanziza nnyo abazze Sheeda otukoze Mr. Lumbuye atweyo olunaku olulala lwa Sheeda. Nzije nga neetegese. Mbadde simanyi nti no really ono yeggwe era mbadde nkibuusabuusa waliwo akinzijukizza wali mbadde nkibuusabuusa nga ngamba zemberemu mu kamuule kujjako bajjukiza ekigambo kiri kimu Yes. yonna gye mutambulira
togezanga n'olya ssente ey'obubbi ey'obufere tokumpanyanga muntu munno. Ebyo bagengezaako bagamba wano. Ogenda ziri olwaliro wayita emyezi 6 otandiko ziddukana mpola Bwekiri mu slow motion. Kuba n'oyo omukobozi tuteeka nina nawe akukuume kino age mukama takyazamaanya. Olunaku olulala bannange Sitira nno okuyita ku TikTok kuno nzogola TikTok kati mpitako buyisi kitwalumu kola jjadufuna alukuwe bw'obanga oli osobola okunsindikira ki bw'oba osobola okunsindikira request tujja gisharinganga ku WhatsApp asobole okujja nga Sheeda oli naye kati wuyo odduka sima kulya ssente sima just kati nti ngenda leero flight yabadde ya kiro naye nga mweno wiiki yennyini ngenda kubanga nkikutte. Ogenda kikwata. Okay, kitegeeza gwe abadde obuzibu ngenda bwaffe kuweereza message tusobole okulaba bwe tukwatagana naye nga neeyanzizza nnyo kyokuteshe Fredren. Sheeda tuwe mu ludaaki lutaka nedda no ludaaki mwagala ludaaki. Okay, thank you well bonna basubise bawuliriza thank you well Sheeda Oludaaki lumu n'olulimi lw'olubaata thank you well. Thank you so much. Okay, thank you well to you. Asitabigenze thank you well. Igigira oba serabidde good night ate olutaka lwakwemedde yakyamula eno tayinza kwerabirayo kalamba abamukosa wadde nga gye bali era sigala kyajjukirayo manyi n'okwogera oludaaki ne nazaala manyi olutake ne nazaala ne neerabira ekyo kale kale kusiibula ove wano Sheeda neyanzeege webale nnyo bambi bannange mwebale nnyo genda yonna gy'olaga twatandikidde atuwadde ebyakabi bannange